Nyoku 3 olunaku olwaleero katugutandike n'ebigezo eby'ekibiina ekya senior 4 abayizi abaatula ebigezo bino omwaka oguwedde ogwa 2022 okusinziira ku kitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo bino ekya UNEB kitutegeezezza nti olunaku olw'enkya mukulembeze w'eggwanga Maama Janet Kataha Museveni nga ye minisita ow'ebyenjigiriza mu ggwanga agenda kubanga ayanjulira bannayuganda ebyava mu bigezo bino. Omukolo guno gugenda kubeera wali mu maka g'obwa President e Nakasero era nga abagenyi abayite basuubirwa okutandika okutuuka ssaawa 3 wabula zijja kutuuka okukona ssaawa 5 nga Maama Janet Kataha Museveni amaze okubanga alambika eggwanga ku byava ku bigezo bino. Tumaze okukakasibwa nti olunaku olw'enkya olw'okunanga ennaku z'omwezi 9 omwezi guno ogwokubiri 2023 Oweekitiibwa Minisita ow'ebyenjigiriza n'emizannyo Maama Janet Museveni agenda kwanjulira eggwanga ebyava mu bigezo by'abaana eby'essiniya ey'okuna abaatula omwaka 2022. Omukolo gugenda kubeera ku State House e Nakasero nga gujja kutandika essaawa 5 zennyini. Naye nga abagenyi abayitiddwa abatono ennyo basuubira okuba nga batuukawo okutandika n'essaawa 3 zennyini. Wonna wamu tulina abayizi abeewandiisa bali 349,459 abo be bayizi abeewandiisa okukola ebigezo. Bw'ogeraganya n'abayizi abali beewandiisa omwaka guli oguwedde beeyongeddeko abayizi omutwalo gumu 663 wabula olunaku olw'enkya omukulembeze w'ekitongole Mwami Daniel Dongo bw'anaabanga ayanjulira eggwanga ajja kutuwa tutegeeza bameka kuba n'abayizi abeewandiisa abaafiirira ddala ebigezo kubanga emirundi egisinga tulaba nga abaana abeewandiisa ate era si batuula ebigezo.